akadde ka alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Enkuba yo yeeyongeredde ddala okendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'okusinziira ku wino ow'enkuba gwe twafunye alaga nga Toro ye yafunyeeyo enkuba era nga yabadde ewera milimitaazi 18. Bwe tukira ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bwabadde nga bwa mukarwe okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'emubizinga wafunye okwatirira kw'ekidedde ssaako n'enkuba entonotono. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde badde nga bwa kinnyikagobe. Nga kino kyavudde ku sseruwandula mpewo eyitibwa St. Helena etudde ku bukiikaddyo bwa Africa ng'eno esindika empewo empeweevu okuyita mu bibira by'e Congo okutuuka mu bugwanjuba bw'eggwanga yaffe ssaako n'ekinuuna mpewo ekitudde ku sseguyanja Buyindi ekinuuna empewo eyandizze ku ggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika olunaku n'enkuba mu bugwanjuba ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufunayo enkuba entonotono okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale yo akasana tukasuubira okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Karamojja tuyisuubira okutuuka ku degrees 31 ate Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28 olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tukirako ku bibuga ebimu ku ssemazinga Africa mu Lagos amu ne mu Addis Ababa tusuubira namutikwa w'enkuba nga limu n'okumyansa okw'eggulu ate yo mu Johannesburg tusuubirayo enkuba olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu mu Cairo tulisuubira okutuuka ku degrees 34. Bwe tukirako ku bibuga ebimu ebyebunaayira mu Washington yo tusuubirayo enkuba awamu ne mu Sydney wabula nga ye n'atonya mu Washington tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu ate mu London, New York awamu ne mu Dubai tusuubirayo akasana okwaka era nga n'ebbugumu mu Dubai likyaliyo lingi ddala nga tulisuubira okutuuka ku degrees 36. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku Lutimbe lwa TV yo sula bulungi.